an act of torture, you do detain someone unfairly, I mean the law is going to catch up with you. Okubangura omulingo konja kwisiana mnonga byokwerinda abikwatiri n'obugabe bw'abantu kwatanchiro mu Uganda. Tuze tulaba mabegeri mu mbeera ezimu nga poliisi oluusi etera okukolaje kati ng'ekitongole ne tubanga tukwatibwako. Iteka lya Human Rights Enforcement Act erinalyo banja kurugambaho umurengo omutano. Emabegeri omuntu yazanga omusango abakozi ba gavumenti ku bitongole ebikumadde omuntu nga ye tebamuteekangako responsibility olwalingawo okutyoboledde ebyobulamu. Ebiseera ebyo omuntu yazanga omusango gwakoze eki naye nga Uganda nga estate ng'omuntu abeera individual versus the state. Naye kati lino etteeka yaleetawo kye bayita individual liability. Omuntu aba azizza omusango gugenda kukwata ye. Bona abikyakwataho kurwa mu bitongole nka prisons, police n'amahe omushomogo abajwekerwa tibaburamu. Abategeere eddembe ly'omuntu omuntu gubakutte ekisooka bamukwata batya kuba suspecting nti azizza omusango bamukwata batya bamukuumira wa era baba bamututte mugongi mu kaduukulu ka poliisi alina kubeera mu mbeera ki. Kirungi nnyo okubanga fanga abapoliisi era tuli bantu nti mu nsonga z'okubeera nga tukwasisa amateeka wesanga nga oluusi waliwo eddembe ly'abantu oba ly'omuntu eribeera nga lirinyiriddwa.